Olugero lw'enkaaga mu esatu. Eryampiteyite si kkubo. Abantu abagenda mu kifo ekimu basaana kutambulira wamu bwe kiba nga kisoboka. Olugero lw'enkaaga mu ennya. Eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Enkuba okutonnya eraga ensiisira ezitonnya n'ezitatonnya. N'eby'ennaku oba ebizibu bwe bigwawo biraga abagumu n'abati, ab'amaanyi n'abanafu, ab'ekisa n'ab'ettima n'ebirala. Olugero lw'enkaaga mu ettaano. Esseseme erimu terikuziza ntula. Okusesema entula omulundi ogumu tekukyayisa muntu ntula. N'omuntu, ensobi emu gy'aba akoze temukyayisa banne. Olugero lw'enkaaga mu omukaaga. Eyeeweeza omumba gwe bazikuba. Omuntu bw'awakula entalo oba bw'asobya ng'agenderedde, aba yeesudde yekka ku mitawaana. Olugero lw'enkaaga mu omusanvu. Ezaakalimpaka zinyagirwa mu ssaazi. Omuntu bwe bamugamba okuddusa ente ng'abanyazi bajja n'awakana, ente ze bazisangaawo we zisula ne bazinyaga. Empaka ennemeremu ziba mbi. Olugero lw'enkaaga mu omunaana. Gwakanga musana kaakirota bulamu. Omwezi ne bwe gwaka ennyo era mumanya ng'obudde bwa kiro. N'omuntu tayinza kulekerayo ddala mpisa ze oba emize gy'amanyidde. Olugero lw'enkaaga mu omwenda. Gw'omenyera mu nkejje ewuwa alya luti. Omuntu gw'onyooma ayinza okuba ng'ewuwe wa kitiibwa nnyo. Tetusaana kunyooma muntu yenna gwe tutamanyi nnyo. Olugero lw'ensanvu. Gw'osusse emmwanyi omusanga ku mayanja. Omugga mayanja edda abantu baagusomokeranga mu maato mu bitundu ebimu. Omuntu asosola mu bantu yayinza okumma omuntu omu emmwanyi n'awa abalala, so ng'oyo gwazimye yaawungula abantu ku mayanja. Omuwunguzi naye kye yavanga atwala abantu abalala, ye n'amuleka awo. Kibi nnyo okusosola mu bantu. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video, ate tulabagane mu kavidiyo akaddako.